The Chris Banina ne Jobanina batali mu gwanga lya France abana abakuba bulungi ate nga nzo official manager w'abaana abo mu Uganda official ground manager angano kutikula akasente wo bookinga ala nyola bana obuzibu ankorupi bwalina nti ankorupi sometimes abera mugumu yafuna nyo gamu ngo mukulu abamanager abayimbi abamu nzibisija kubanga menya amanya bajaga mu Sudan nsabiriza andi gamu wagondo musoko microphone kwali ku namba 4 kuliko satu kwali olimo omuze gwa under events kwali tata sento oyo mugumu yafuka mugumu wagamu nenga muzikiza kayimba ako ngawerezeeko abaana bawala bona ngoli muna kyalo ng'okimanyi mbuno oli mwana ali beautiful tukwata mu kikebe wava mu byokubanga oyogera kubati obulungi liko liku nacho kawerezaako abaana akala amatindo gyenva akala amatindo buddo nakiragala magwa ngawerezaako abaana boda nga teketo ginaaza n'ogikyusa kawerezaako esaazi no ng'omuyimbi wakyasiza akaana kawala akana kyalo kapya mu system kali mu nyumba esaazi neno mwafuse mu bucket tunawa mufunya bucket bana mufunye payro omwana nyeko wefuule mu nakyalo ageza kubanga abaana bakyateeka mu payro afuka mu obwannomi kigambo ekyo mbadde abaana afuka mu bulumula bwannomi so obuntu bwannomi obwo Kafulumiza esaazi no wefuule omuntu ageza kubanga ozikusoma omuvubuka oyo abenga abakokyakola ku 90.8 FM stick mu Sudan Uncle Peter so onako tulina mwana muwala mu introducing ngao ndako malo mutereze masukazi nera ngambye teyewulira bulungi tali masavu so kamalo mutereza bulungi nyo abenga mutereze enki emasuka okay so amanye dobozi nze stickman mu Sudani aleke mpewoze ekika a one man soldier yeah man a stickman muzikirize mwe musazi oze nyini ngali kempewoze ekika amamiri ya manselo volva semse mulogologo nandi lupi ngamba tugende nga sinakola kantu kano mbasi kana kalibirifu muzikirize let me introduce to you the one and only a Brisha Kash munzikirize abatulize saazi ojesino kubanga otukachinga up chokola chamanyi oli ku 90.8 Metro FM mbuza kupidi wa Habike no mukulu Captain Babu omwali masozi gange saazi neno bimana abana basala kavili akalika akalagirwa when you look at her ogama mu Sudan you can take her out ibana abana alikusala basize Kampala atamalo kama kitufu katambule aina kavili kesize wansi waneno wokatula bwotika na kaliko hademu akanto ka black sika ready inakusasema sababu ready no ka black tambula mpola boti akasige kali nacho makamangaye kamuwa yagala sija kasala kakali kabiri nacho tayagala kubanga ali wakitundu awenga tamanga Yesu Kristo nti Yesu agenda okufanga buli kimwachi ina enviringa mpamvu ngazina mokaboti mpola notunula amaso you don't know omuga mama tunula aina maso glori gali sexy ngaga honorable katolo gwama eyesimbewo watukomao omwana obutula boti ogaba kitufunula she's shy ngabe yagambye kaina mwensonyi bambi nero kana kanyumero kanuka kolanga abakyala ne bagamba Sudan nange mpana amuko omwana watune bimwaje tafuwa mini tafuwa taba wadde bamoyana kakabere kabanga amannyo gali kwala ali ga white bwaseka ga mama seka usanga abakyala basinga nga seka nga ine dibu aseka yebisaka tambala ono bwaseka ga mama seka tabu taina bunya matama kubanga tafuwa mindi aine biseera mu bulago omutunula bwoti ga mama kitufu nnyo kaka na mpola tunulira ayambadde aka t-shirt ka green ali mu kalaza barista orensonga she always say one love one peace we move together gwe mukwano otya no mugamba nkwagala nnyo tayagala kumanya she always say one love kubanga mulimu green yellow na red tayagala kumanya ka t-shirt kuliko Tupac yali musajja ayimba music olike nyini yaragirwa bwotulira engalo ze ngana katakwata mu kikebe abakazi asinga bakwata mu bikebe nga engalo zaabwe nezikona si mukyala muwanvu nnyo nga Nina Rose ali mu height ya kitema ali nacho asako ina yakowa jutekisi olw'ensonga bw'abanga anyiga emmere agenda mu bintu byonna alina enjala zonna ziwera mu ngalo n'embigere yafaanana maama we nga bwe ŋŋamba mama Brisha mbadde nsaba obuze kubatuuza ku 90.8 Metro FM yeah abawuliriza bafa abalungi ku Metro FM mwe bale kwekumirako amanya gange bampita Brisha Kash the Gonza yamana mu female rapper ndi wano nga nsaba kuwagizira mwe bambi Brisha atakumanyi njagala omutegeeze nti Brisha yani briefly atakumanyi asoso kuwulira Brisha yani like Brisha ye muntu ali simple I'm so simple njagala nnyo kola emikwano atenga ye proud Kadama ndoza bakadama mutuwulira tuwakwatayo yeah then ndi rapper like I'm a female rapper I do look after hip hop yeah man ajatu amukao okay
Esanza natuliza ku Metro FM. The only Kadama. Umuntu kyagala okuwuliriza lwaki oyita the only Kadama. Bakwita Kadama ki? No, proud Kadama. Proud Kadama. Tuli banji ne walondoza nga bamuguba swaza. Omulimu omuntu proud, you know. Omulimu gwa kutandika gyo gukola? 2018. Novaayo ddi ku Kadama wakati Kadama abeera eri kati oli Kampala. Nakakoma by the way nakomyo juice October nga 14. Nakomyo. Abantu bakabutavayo nakasente, wavayo nakasente. Nina wavayo nako tuoche, tubeererwedde tuoche. Mukakane. So jaga tutulire okoma wano osinga nani akuyingiza mu music onakulayo tulize onakulayo then tujje tukulyemu mukayimba abantu tuteko masimu tulabenga yi tukuleko bangambye ine emirimu gyokola gyenjawulo banayira nje balina okuwulira so ani akuwa ekirowoozo ng'okomye wano tituyingire endongo eno wapyezi komingire kuba like nga akamutandika. No, endongo yonga yombadde kukyeyonga ntambuza ebintu byange mpola mbadde n'ebintu byenkola ebyenjawulo like nga nkola zi freestyles nga nkola dancing nga nkola acting naye nga mainly nze nganze I so much love like a music. Mbaka tukawulire makayimba kayise batya lemerako Ani Cruise madde nsaba weewereko entebe gyongeze emabega entebe gyongezeko emabega eddoboozi liri masavu microphone gyekinga bweri caption yalikola nga biri masavu ensi eri mukuwulira mu mbeera eri masavu Brisha nga tugenda mu kayimbako maama kana kayimba wayimbye kuki like a rapper muli freestyle artist muyimba ku bintu bye musanze obusanzi kali kuki oli mu mukwano wayimbye ku mukwano wayimbye current affairs wayimbye what did you do about it? No, ebyo mukwano nze sina mukwano kyanyiza okugamba naye nga mbeera cause lemerako taito bagita lemerako okusinzira ku byena zempiseemu bantu bangi bali balowooza basobola kubiyitamu naye ate nalemerako okusinzira ku kyenali njagala nga nkimanyi so yena ali ayotapo wanga asigale nga pushinga lemerako buli kyagala kijja bakituukire. Okay, mu mbeera eyo katuyingira kayimba ka mwana muwala Brisha Kash wetukomawo ajja kuwulira atinga ku simu kajja mu countdown tekaddamu kuyingira kuzannya wano bakazannya anti aba countdown we basalawo taata ye pano nerake kakikwa countdown ne katuwuliremu akayimba ka mwana muwala omugamba kajje fene tulina nsonga lwaki tegano kakwa biggest countdown Lwe mukama waffe bangamsawo tinta yatera okugira ebintu watinta okay katuwuliremu tukomewo tekawo abana bawulire ku nzindalo Kadama lemerako no matter what them say lemerako no matter what them say lemerako. Okay, yeah man, coming back to komeo no mwana mula Brisha Kash ku note satu mwenda bicha na mutana satu mwenda china mo satu zinamba le simu kajete kajja mu countdown obako no Kadama genda walala nawe wale kubera ko tata yes sebo akayimba lemerako solo kayingize mu kajja kajje mu countdown kajja kola muyimbe munda biroyo yes sebo simu gati awo Hassan Kate asimu gati sebo kajja kola akayimba lemerako solo kajja kola katekeyo amina tukoyanziza nya Hassan Kate designer w'abakyala bitundu byebulengeyo abantu bebulenga tubagala nnyo kintu kyemukola akayimba ako muzikirize kawelezeko abana boda mwabalina omuze gwagala okulemerako buli kimu agala mbe nga mukigendamu naye kyoba olina obogeze ndekufuzi bwebereremu ali kusimelo alo webale kubeerako mu mbejja ndagire omuyimbi wuno muto amina alisazeeko ffe tusinga okubala ennyimba ez'akabiri Alani wasetinze jama jego kuba ne wano esimu ndaba ali kusimelo jikendeze metro yotu nyemerwe tata Kwanza team Kariba Little Boss Liko Boss alani kulozi mbongere kawo kyaliwa yes aya wali kabaka kambude no mugati ategula banna akambude no mugati obana mpa meka simanyi omuyimbi ayimba bulungi ne mukawuti dawuni amagamize tulinda kolenga ye alimba bulungi omwana oyo nga tumuteereddeko mugati oyo Little Boss
Naye. Omwana yitawozi katamutindeko mugati. Kyogamba. Kyogamba nga zimutaliddeko mugati. Uncle. Yeah. Yes, uncle. Ngatomanyi kiri mu studio. Kayingire countdown yaffe. Okay, tukoyanziza nnyo. Abantu nga akayimba akera munzikirize ngono manya yalemera nkawalizaako abaana esaazi no ngoli mu kaluma okafunye piko omufunye bamoya n'omufunye ofunye n'akabanga olina kuwuutudde omanya akantu ako okatubeza mu mbeera y'okubanga olemerako okubanga ne vibe ennungi okavaamu n'obukuta ntumira kubona abukuta kutenda mu ssente yakuzikiriza so mwene embeera lemerako obanga ofunye vibe lemerako nga Brisha bwagambye ne Brisha. Hello. Tufune essimu tuli ku ssimu. Sebo. Wanji? Kali nyabo nawe bali kubeerako ani ono? What are you baby girl? I'm fine. How are you? Andistede mwana wa mama kyekiriwo. Okay. Mama Tony chirichitia. Aposting afuka buloga. Mama Tony chirichitia. Bwechiri tewali buzunze siku inako tabu. Kasopo shinga muna Uganda. Tumuteke mu countdown. Amina. Abantu sofa mati no kirengera tukuwa olugudo lwe bajja. Mwe musumba. Kabinesi mwendala 3 menga muta. Ali kusemelo. Tuliste demandere na mungona kyekitambula. Yes, sir, Mandela Center Road. Yes, sir, Mandela. Kati owulira nti erinnya lisumbuwa abantu era ne bagamba ki gande balimo nti Brisher batono nnyo nga bw'omanyi maketi eno oluusi amanya gatera olumu okulemesa abayimbi sikyogedde mu bubi mujjakkira bamaaso abantu oli mu nsi ya demokrasiya bulungi lwakubanze badde saagala tumupakuse nnyo kumuteeka countdown sikyogedde mu bubi tusoke tumuzimbe kuba oluyimba tulusaba wetonda kala ntaina kyagenda kukola oluyimba lulinye tulinamu okubisa mutima omanya bakubisa amazima olumu professional bakubisa omutima ne bakukyamuukiriza naye nga tekiba mu lufiiti oli aba ategayo kitimba akire bwatyo omuweyo kyomuwadde ekati abali professionals empulira ekituufu mwana mulenzi alani cruzi tukulamule mwana jagala nnyo wali kiri kitya ku BBS FM era Yesebo. ensobi zibaawo tonsekerera ggulu okubanjise BBS ani asese bulungi baana ba maama tukuyanziza nnyo Mandela enamumona ngenda kufunayo omuntu benga Brisha tulaba ekiddako n'ekizaako video ya dini ebisigadde ali kusimu. Hello Metro kale mami nawe bali kubeerako ani ono. Hello oyo muleka kyekadduse. Hello Owaayi nengedde ku minisita John Luther King ali ku mukolo gw'okwanjula ate simanyi oba episcopisi yazigoberete. Yesebo ani ono Tata Century Nabingo avakala amatendo buddo. Akayimba tukakube avemu amalala abeomuwala mutuufu. Amalala gafa Century amalala gafaanana gatya naye waayi oba ezifala omuntu osinga oyo muyaaye oyalina amalala nembuuza amalala gafaanana gatya asembayo okinyolanga nodabulula ensonga. Hello wanji nyabo nawe webale kubeera kani ono mama Moze bunamwe awula mwena mugikubye baba ab'olulango aye anna ye nyabo okuyimba kuzibu
waliwo wavuddeko n'agamba Enyabo. naye singa ye yabadde atuyimbidde akayimba kajja kukola Kayingire countdown. ama yeeyongere mu maaso akumaanyi era lonna ebizibu tubisinkana mu mirimu ya alina kukola kyalaba nti ye kyekimunyumira Gamba amamirire. ati kuba toyinza kusanyusa buli omu Yenyabo. mwewale kuweere Amina tukuyanziza so era amala abamasimu tubata oyonga bwagambye tulinde wa second waje tuyingidde tulabe kyeva ko busemeri bana Uganda social media handles ala nibakufuna bacha omwana yawandika muwe ekikemu no problem nzale nagambe abuze ku bantu ne wali amalirawo eno radio siyang alani babuze ka koze chamva one bali tomolala so buli omu omukisa ndike tubakulira abantu owaye yongera ku bintu bino ng'omuntu yagira yafunye ekyokuli kyemisana tunakifuna balamusiza nnyo abawuliriza Metro FM 90.8 ani abuzaako mama Asha Kamara the writer Asha Kamara let me ask you this Asha Kamara osinzira wa era owandiikira music gwe ne Brisha mweswanga mutya nze nsangibwa just awukyengera nenganze ne Brisha actually twesanga online nemu connectinga buyimba kyobulabo onebulabo omuteekereteekedde wakozaako kamu awo kane nedda era ekintu twabadde tukiruse so waliwo project nyingi ezijja man I know what she wants owandiikirayo abalala bangi bempandiikira oli mu bbeeyi kyosera toseera siseera as per now mbadde kala abantu mbawa nga oyagala okuza etutumu you can write for free ozimba brand oleeta linnya lyasukwe man bawe mwakapera tudde wamu mukyala tusiibule naye tulabe ekiddako wano mpolampola yo bomba klademu ng'olina kyali omu ng'olinda bamale kukyawakagwemu tugambe kale walozaako n'osigalamu y'ensonga lwaki wekumiddeko oyo omu bomba klatampalana naye nga sikumanyi nga n'emikwano gyo njogerako byetamanyi sikumanyi naye mukama akumanyi bomba klati mutuyisa bubi nnyo mwani bomba klati kundigaba ku Facebook bibuzo bye mubuuza bijuza black book muli bufere nnyo mukisa n'eziluuku bomba klati masanga tuli babo thank you so much umale kubera ko tukimanyi tusibula naye nga mwebale kubanga muwuliriza bulungi amasimu gaagano bakyagalemeddeko naye tujja kufiira wano tujja kusula wano ngenda basaba nti sigenda baswaza nsaba buwagizi bwammwe era munsubiremu ebintu bingi munamwe n'abaweereza obubaka mbuwulidde era neyanziza nnyo kyemanyi ebimu bwe biganye mujja kukyusa muwalwa yogedde ku kyamulala simanyi nti gali gatya naye ngenda kwenoonyereza manager wa Luzungu wewe tuli Brisha akataleke kawe naye kotumira mu babiri tukute akadde kiko ne boyfriend omukona kutogana oboche osibula batuliza no first of all nebaza kubanga mukadde mukisa kujja ku Metro FM nabawuliza bafa balungi bebaza kubanga mubaddeko kama bankumire then nebaza Alan Cross okubanga yasobola okunyamba nankwata atake ekibatu nebaza SB4 kubanga yenyamba nampa audio eyobwerera ate nga studio eri open for me wenjagalire bonja kugenderayo then Asha Kamara nebaza buli omuntu mira mama wange abawagizi bange mwe nambagala nnyo mukama bankumira amina so ye mwana muwala Brisha Kasha nenga bwe fetumutandeke tafali katukitebwe tweyongereyo mpola so mumbere ntajagala okubebaza okuba ntulukyali ko second hour ziri 11 ezakaita kumbi ku sawa meka second hour je tulimu eno so katweyongereyo bwe mumbere mpola ekika ezokuba nti nakuba endongo nenga anyongere banza once again 90.8 Msanya kono ku Martin Road era business tamuza buli kimwe kyagikigira maso nenyo baliza once again ene super sun ngo ziri munana tamuza emmere yo mutawana nga tuli wano ku Martin Road nenga bagama ntino amawulire agali mu industry ya music mwene mbera mwana mwala Joyranda the beautiful African ugambi utalizo oli bulungi tata kansolo ni masafu mwana mwala Joyranda yasodo kubanga ava mu Texas music yali musayininze yalinga kulemba mukuru Francis yalina fresh kid awuli ekiri awo n'abantu bajja tunyigira Joyranda takola mawulire bajja tunyigira amawuliza amakaunti tomwagala bwagazi kyogamba Joyranda zo bukuba mulabanga atandika kabo waawo Joyranda kyemanyi jali wape jagizo kyo atogere jali wape anti siba music yabo je yagenze bakola kina anti siba music bali mu events shuwa akola kitu ali mbidu ya events na kumatala na bisigade nga olaba aba fenoni nga olaba bala wali talent yo mwana ayinzo jinyika kankole bwenti let me clear the air ne bana bali yatuiza ku 90.8 Metro FM zonjogera kati ngoza gole sowani ntino yachi yakulya ko bantu akigambibwa imbu quote my word kigambibwa imbu
omukulu Shua yadipana kuba yasasula akasente wanina Rose mukyala wa Daddy Andre okubanga bamuyimbako mu luyimba ekitegeeza omukulu ono is not an artist manager just aliwo kubanga akola ebintu binene byokuba muno yekuusa ku bayimbi kyaliwo abayimbi nga promotinga brand so mulupi kyageza kutegeeza nti joyina gyagenze ali mu byawiyanga wiya nti talina kimakulu gagenda funayo so mwene mbeera ategedde kubeera mukama engalo ez'amaanyi so njagala okubuuza Shua yakaleta bayimbi bameka oba wadde ogimanyidde mutya omanyi kisinzira ebijubirwa nanyini Shua events yani nange simumanyi ekisooka ku Nina Rose yayita kwata amasimu nga tabuukingibwa muyimbi so kitegeeza omuyimbi yali amusinga amaanyi Rupi kyogamba omuyimbi wajja ku lebo ng'asinga lebo amaanyi kiba kikyamu kyetaaga lebo nemuwanikira yo nga lebo nga yemuwanikira ekitegeeza mu buyimbi talina kyagamba bantu Daddy Andre asobola okubalangiga mukazi we kyovola mabaleseka nasobola lwa nsonga nti omukyala si muwandiisi ate n'omukyala asobola okukkiriza ne bamuwa projects ez'enjawulo kintu ekitambula so sirabawo kyamaanyi awo kigambamu so njagala nga story eyokubiri weekend gye tutunulidde Daddy Andre yennyini oyo weekend omanyi yavaayo ebigambo ne bigamba nti alabika okuba nti ayina omwana omukyala omulala bamuyita Dora otwalinga eyo ensambya nga Dora oyo omulaba Dora yali akwasaganya kye bayita Daddy Andre yamuzaalamu omwana kuba twalinga ensambya ebiseera ebyo nga neerabira ddala yali apepeyamu so mu kupepeyamu ne kiba nti kyali kituufu nnyo so yafuddeyo n'abanga neragamba omwana ali ggulu aveeyo abenga alabirira omwana oyo then otufa weekend Bobby Wine nomination wiki nera nayo agyetisse twava wano olingo girabira ddala Bobby Wine alina okwetikka weekend engeri kitambula kyensooka okubanga muyozayoza nti yabere kubanga atuuka kubanga ali nominated n'okuba nti nno olunaku lw'eggulo kubanga agenda embalala mu Kacheeka Stadium nabanga launchinga manifesto yokuba nti nno ekibe kya nopu kibanga kitambula okuva we kiri nga kiyongerako so nganze is a rasta amusa rasta abantu bali serious mbyobufuzi omukulu sewa mpereza message meya ukwini naliko naye wali eri shooting video yakayimba kawe muzeitu tende mugase wabera serious bambi tuyo kubiye mizimu musudani nkoza ndi chaliwo sala mukufuna entondo ngolaba nango omulala nga kusikulanga so sewa ngabe nagamba nsubira ku Monday we mutandika bya kwanno ali kuluza ino omugaso divorce ino omugaso rupya ino omugaso musena ino omugaso sazi neno eyesimbyewo ng'okimanya empale eri yegeyege oyagala mention oyagala wiya isawa you're now in our circle why you need TV presenters and presenters so nengezo baganda bange abesimbyewo sewa Makindye wesimbe kumulya nyama meya sewa yesimbe kwa meya wa Makindye nengoma watu zdawo sinyango yakunya kwali kuleyo kuba nganti twogera mazima tuyagala agwe mugambe nti yagwa asi wangu naye akola ennyo omanyika tonaja mu position kino kiyigirize tusooke tukolera abantu twewe obuvunanyizibwa mu community ze tubeeramu nga tetunajja mu byabufuzi ogenda okujja ng'olina impact eri abo ate okawuliddeko nti kyagamba amuteeke naye kyagamba abesimbyewo nti nno ne musebe muleke bambi abeerewo yo weri kubanga n'abaliwo benyine bagala agende tebagala vaawo naye lupi kyangiza kutegeeza nti abaliwo tebagala vaako nene bagana abaliwo baveeko so sewa gwali twadde ekyamaanyi naye nga mbagamba nti nno oli ku 90.8 Metro FM Bobby Wine esobola okubanga ekaceeka ekirwa kikwasaganya embalala yayugumye mbalala yabaddemu ABCD kinayagadde bagambye bannange ndi muyimbi I was once omuyimbi I'm still an artist naye kasayatubuuzizzaako mu Runyankola awo n'atubuuzaamu mu nnimi ez'aba western nga nnya omukyala gwalina Munyankole nenayagadde mukyala naye Ssenyonyi kyeyatukoze omwana manyi nga mukaaga bulijjo ali multi-talented mu nnimi Ssenyonyi si wakugenda ali versatile tosusa nnyo so tukola nyimba 10 sizokwanga zookya ntulina omwana muwala ono mu maaso tujjamu aniveiringa tugenda kuba katugyewo namba mukaaga tubawo namba mukaaga tukomewo ne mwana muwala ono mpolampola atubuuzeeko namba mukaaga tebamu kasente namba mukaaga temunabeera nnyo lupika aba ku konso namba mukaaga eyo ogirekanga wakuteeka wali ku namba emu kyemmanyi olina okubanga Didia Oliki owuli lupi yali ku konso Didia Oliki nkubuuza kwali Didia Oliki kwali awo muyisawo mata Didia Oliki sewa alina kayimba kagosi Oliki yakyusa embeera yalokoka nena muganda addeyo
erigi namukolera video ani amusayiniza omupya ayina Tofa Music bawe Tofa yebawe yakwatamu ate music anatambula tunafunira atambulanga ne ala nisuka namwe mutama ajja kutambula mpola mpola okay mu mbeera eyo nga tukyatambula ku notice 3 2 3 4 5 6 7 8 9 3 wetukoma